na musonyiwemu kwa shekhe ono omukyala yawadde abuuza nti yawulirako nti omuntu yenna asala salati subuhi mu jama n'atuula n'atendereza Allah paka enjuba bwevaayo, Allah amuwa empeera ezenkanankana n'akoze hijja ne umra. Kati abuuza, kati nze nga omukazi empeera ezo nzifuna nga nsalidde waka nzekka? Hadithi weringa ntuufu musnad gwa Imamu Ahmad ne mu Sunan Abi Dawud. Annabi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba, man salla alfajra fil jamaa, yenna asaali sala ya subhi muki thumma qa'ada yadhkuru Allah, n'atuulakaawo ng'atenderezani Allah hatta tatlu'a ash-shams, okutuusa emmambe lwekolaki okutuusa enjuba lwevaayo. Thumma salla rak'ataini, n'asaalayo raka'a mmeka? Bbiri. Kanat lahu mithlu ajri alhajji wa umra, Allah muwe empeera ya hijja naki ne umra tamaman nga zijjudde. Kitegeeza ki? Nti hadithi abawalimu bajoogerako nga balaba nti ntuufu era ekyo kituufu. Era kitegeeza nti salatu duha yeraka ezitandikirwako bbiri, osobola okusaala ebbiri oba ennya oba okwongerako, nga bwe kyajja mu hadithi twakiraba emabega eya Aisha nga yatugamba nabbi yasaalako raka'a nnya oluvannyuma n'ayongerako ze yayagala alayhi salatu wassalam. Kyokubiri, tuddayo ku kibuuzo nti omusakyala naye afuna empeera ezo asaalidde waka. Naam, afuna. Lwaki afuna? Anti nabbi waffe alayhi salatu wassalam yagamba nti wabuyutuhunna khairun lahunna, amayumba g'abakyala ge gasinga obulungi gye bakola kye bali. So omukyala naye bw'akikola ekyo n'atava mu kifo kye ng'atendereza Allah, enjuba n'evaayo n'asaalayo raka'a mmeka? Bbiri. Twegendeze tetusaalira mu bifo ebirimanhiyo anhu, ebifo ebyaziizibwa okukola ki, oba ebiseera ebyaziizibwa ng'enjuba ng'evaayo, ogirinda n'emala kuvaayo kigero kya ffumu n'olyoka otandika okusaala essola eyaki eya duha. Then bw'omala okugisaala raka'a ebbiri naawe ofuna empeera ze zimu. Amma omusajja atasaalidde mu jamala gwe tozifuna, kuba nabbi yagamba man salla alfajra fil jamaa, asaali sola ya subhi ng'agisaalidde mu ki? Mu jamaa. Wallahu ta'ala alam. Naam, Sheikh tuyanziza nnyo. Sheikh muganda waffe ono agamba nti okuziika abasajja mu sande essatu teeka sunna oba nedda, era n'agamba nti ofuna omusango singa oyongerako oba okendeeza ku muwendo gwazo. Okuziika omuntu mu sande essatu ye sunna ya nabbi, twakirabye. Nabbi waffe alayhi salatu wassalamu yalagira kuziika mu sanda mmeka? Ssatu. Oli bw'ayongerako n'azisusaamu afuna omusango, aba ayawukanye kuki? Ku sunna. Obujulizi we buli obulaga ekyo. Yagamba wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala nti falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi, beewala abaawukana ku kiragiro kya nabbi oba ku nkola ya nabbi, an tusibahum fitina, bandifuna ki? Fitina. Au yusibahum adhabun alim, oba bandifuna ebibonereza ebikola ki? Ebiruma. So tukyewale, tuziike mu ssatu abasajja. Bwe tuba tuwongeddeko ku bakyala tetusussa mmeka? 5. nga bwe baayogera abamu ku bawalimu nga beekwasa hadithi weeri awo, bawalimu balaba nti nafu, abaga nti esobola okudda ku ddaala erya Hasan. Wallahu ta'ala alam. Naam, Sheikh tuyanziza nnyo. Baganda baffe tukyali ku mukutu gwaffe ogwa Rawda Islamic Media nga tuli mu seshoni y'ebibuuzo ne Sheikh Abbas Zubair Senkuba. Sheikh ye muganda waffe ono Muhammad Mubarak abuuza kiki ekibaawo singa omusajja ne mukyala we agamba mukyala we nti obutayunga ku nviiri ze, naye omukyala n'agaana, n'amukangakangamu nti Allah ajja kukubonereza ku lwekyo kyokola. Omukyala n'agamba nti ekyo ekizibu kigenda kuba nze,
kati shekhe n'agamba kati omusajja ono oba omuwa advice ki? Okusoka kwa byonna owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ku lulimi lw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yaziiza okuyunga ku nviiri, era kuliko ekikolimo kya Allah. Yagamba Nabbi Muhammad, la'ana Allahu alwasila walmustawsila. Allah yakolimira omusajja omukyala omuntu ayunga ku nviiri, omukyala ayunga ku nviiri n'oyo azimukoze eki ayunzeeko. Kitegeezaamu omuntu okukwata ekintu ng'akijja ebbali n'ayunga ku nviiri ze, oba n'asalako enviiri ze n'aziteeka ebbali nazo n'aziyungako, nakyo tukitegeeza. Oba okuddira enviiri oba ebyoya by'omuntu omulala oba ebiwuzi n'oyunga ku ki, byonna amateeka g'eddiini gaabikola ki? Gaabigaana. Lwaki? Nti ow'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad yagaana. Kikisookera ddala. Ekyokubiri okubeera nga olaga abantu ekitali kikyo, ekitali ki, wabula kwata enviiri zo zennyini z'oba okola ki? Osiba. Muganda waffe agambye mukyala we n'omugamba bw'otyo n'agaana. Mutiise Allah, mutiise Allah. Ntegeeze nti tebategeeza n'ekikolimo kya Allah omuntu abeerawo nga wakisiraani. Ebizibu ebinaamutuukako atajja kusobola kubyeŋŋanga omukyalo oyo, ate Allah ave kuyunga ku nviiri kimugambe. Ensonga ey'okubiri, bw'olaba ng'agaanidde ddala mukoleko biri Allah tabaraka wa taala byeyogera, oba eryo tteeka lya Nabbi, bigambo bya Nabbi, si byakuzannyirako. Yagamba nti faidhuhunna, mubuulirire. Bw'agaana fahjuruhunna fil madaaji'i, osobola okumusenguka olw'ekyo mu bisulo. Bw'agaana, amateeka gagaana omuyisaamu ku luyi booko, fadribuhunna ku kibooko. Naye Allah agamba fa in ata'naakum, bw'agonda fala tabigu alayhinna sabila, ate tolinnya levu endala ng'agondedde ku levu. Omubuulidde nakkiriza, ate leka kulinnya levu ndala nti ngenda nakusenguka mukyala gwe. La, tekikola. So mukyalo oyo ate Allah tukubuulira mwennyinaffe, tojja kusobola kweŋŋanga busungu bwani Allah. Allah bw'akugoba mu kusaasira kwe, kiba kitegeeza kyoyolekedde ebibonerezo byani bya Allah. Oyinza okumaliriza Allah ng'akutuusizzaako ekinene, kyotajja kusobola kweŋŋanga. Allah asobola okwolekeza obusungu bwe mu accident, asobola okubwolekeza ewantu wonna, tojja kusobola kubweŋŋanga. Kiveeko mukyala gwe okole ne tawuba, saba Allah akusaasire akulungamye. Wallahu ta'ala alam. Naam, Sheikh tuyanziza nnyo. Sheikh, waliwo omuganda waffe ono yabuuziza ekibuuzo, singa omukyala ava ewaka n'agenda, atuuka gy'atuuka n'akubira omusajja n'amugamba nti nze sikyakomeewo mu bufumbo, agamba akkirizibwa ono omusajja okusonyiwa amahale oli omukyala? Ewaddembe talina nsonga emugaana musonyiwa. Oba osonyiye kyekisinga obulungi, nawe Allah ajja kukusonyiwa ebirala. Naye omukyala ekyaba akoze okuva ewabbaawe nga tagambye kyabulabe, era amateeka g'eddiini tegakikola ki? Tegakikkiriza. Oba kibayita okuta omuntu oba okweyambulula omuntu, waliwo process, ebintu bya sharia byagenda ekoonako. Okuba kutawe ateekezeddwa okubeerawo idda emanyikiddwa. Wekubeera khulu, n'omusajja alina right etegeerako nti bamweyambuludde, asale amagezi nga bukyali. Asale amagezi nga bukyakola ki? Bukyali. Naam, Sheikh toyaziza nnyo. Naam. Ndowooza amagezi ogawulidde. Naam, Sheikh, omuganda waffe ono Saddam Laden Kira Namugongo abuuza nti singa aba asiibye n'asenyesa eddagala ly'amannya aba asiibulukuse? La majun tasibulula muntu. Ebbanga ly'omala nga tomize tasobola kusiibulula. Senyesa, wabula bumala okusenyesa weewala okubeera nga ebyo bikola ki? Bisukka eddookooli. Fujja wanda nyumunguzaamu obuyitiro obutonotono Allah abutusonyiwa. Byebyo Allah byayogera, rabbana la tuakhidhna in nasina aw akhtana. Allah totukwata mu ebyo twerabidde oba ebiyiseewo obutanwa. Nabbi yatugamba nti Allah agamba nti naam qad fa'altu, ye mbasonyiye. Amma okumira majuno beddagala eryo intentionally kyabulabe, era okusiiba kukusobola okufa. Kati gwe senyanyu munguzaamu wanda amazzi ago, kiba kitegeeza nti buyitira Allah ajja kukusonyiwa, tofaayo, teweekaka.
Allah ajja kusonyiwa. Wallahu ta'ala alam. Naam, Sheikh tuyanziza nnyo. Sheikh Mama Abdurrahman agamba singa omukyala afuna omusajja amwogereza naye nga omusajja ono yeesoma mu bya ddiini. Nze ndi Sheikh nasomera Amadiina, swala zange ezisinga nazisayirako Aram. Agamba n'ebirala ebisukkako awo asiimisa omukyala okumwagala. Sheikh kiri kiti ekyo? Nagamba enkwana eyo ey'okwesomera mu ibaada eri etya? Amufumbirwe naye amubuulirire. Amufumbirwe naye amukole ki? Amubuulirire nti tekikkirizibwa kwesomera mu ki? Mu ibaada. Ibaada tuzikola ku lwa Allah. Qala Allahu ta'ala kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah yagamba nti okusala ebisolo, inna salati wa nusuki, n'okusala ebisolo, wa mahyaya, n'obulamu bwange, wa mamati, n'okufa kwange, lillah, nabikwasa Allah. Makulu asala ku lwa Allah. Ibaada zonna zikole ku lwani? Lwa Allah. Tukyetaaga kwesoma ngawe wasomera gundi ngawe osobola wazisalira, la tekyetaaga yadde oli mu khitiba. Naye oba olinawo by'olina ebitonotono by'edduniya osobola okugamba nti Allah yansaasira, ninawo akayumba kange, Allah yansaasira, omulimu gukola ki? Weeguli, kuba waliwo ebintu ebyangu abantu bibaagala. Ebyo osobola okubyogera, naye ibaada gikole ku lwani? Ku lwa Allah, era toteekeddwa kugiralaasa. Wallahu ta'ala alam. Mufumbirwe naye mubuulirire. Era Mama Abdurrahman era abuuza nti abagenda okufumbirigana basobola batya okweyongera okwemanya, kyebatera okugamba okwesitadinga? Mama Abdurrahman barakallahu fiik, saba Allah kuwa obulungi, saba Allah kugulirewo nebyoyagala byonna Allah bigguse. Okusooka kwa byonna mu mbeera ya khitiba waliwo ebifo bye tusobola okubeera nga tutunulako, tusobola okubeera nga tutegeera nti ono omuntu mujjuvu, naye ng'ebifo abawalimu bye basinga okuteekako ennyo amaaso ye feesi y'omuntu n'ebibatu bino. Lwaki? Nti feesi omuntu asobola okulaba majma al jamal, obulungi bw'omukyala tubulabira ku ki? Ku feesi. Ate kwe tulabira nti omukyala mujjuvu musitufu omubiri tulabira mu bibatu bino. Abamanyi babimanyi nti bw'olabira ku kibatu ky'omukyala osobola okutegeera nti omukyala oyo alabika musitufu mujjuvu era ajja kuba wa mugaso gy'oli. So ebyo ebifo ebikulu ennyo, wabula wabeerawo ekyetaagisa okutegeerako, kirungi okubeera ng'okimulaganga entumbwe n'abikkulako ku ntumbwe n'olabako, la baasa bihi. Tuyinza okuba ng'oli ayagadde ayagala kulaba mikono, tewali buzibu osobola okulabako. Abamu kuba wali mbaga n'enviiri oyinza okulabako olw'obujulizi obwajja mu hadithi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yagamba nti hal nadharta alaiha, omukyala wamutunuddeko gwewawasizza. Sahaba yajja naga nti mpasizza, naga nti hal nadharta alaiha, wamulabye? Nabbi naga nti unzuru ilaiha, ekyo kiba kikola kyakulagira, amakulu genda omulabe. Abawalimu abamu bagamba nti nabbi teyatukomeka nti mutunuulire okukoma wano, yagamba nti unzuru ilaiha, amakulu labagwe buli woba osobodde okubeera ng'otebenkera naki nawo. Naye ala kulli haali ebyo ebifo bibiri abawalimu balaba nti byebibayyana obulungi bw'omukyala, feesi naki n'ebibatu bitunuulire nnyo. Waba mujjuvu mu bibatu khalas, waba mulungi mu feesi kikumalira. Bw'abeera n'obulungi obusaamusaamu ng'eddiini ennungi kyekisinga obulungi mu byonna. Wallahu ta'ala alam. Naam, Sheikh, ate mu process eno ey'okwogereza nsalosalo ki Busiraamu ze bwateekawo nti olina okubeerawo ne zu mahram, olina okubeerawo zu mahram, amakulu be babeerewo mwannyina, wabeerewo taata we, mwogeremu addeyo. Oyinza okumaliriza ng'olumbaganya amateeka ga Allah tabaraka wa ta'ala. So tugamba tutya? Nti temweyawula. Abawalimu bagamba mu khitiba tewabeerawo khuluwa, tewabeerawo khalwa, tewabeerawo kweyawulira musajja na mukyala bokka nga bali awuka, bayinza okumaliriza nga amateeka. Ate oluusi khalwa abamu gye bakola ebeera ku mukalama,
oli n'ayogera ebigambo n'asukka ekkomo ebinaaleetera omuntu omuwala okulowooza nti ali free okumaliriza ng'enkya beeyenzeeko. Tusaba Allah tutaasa embeera eyo twewala amateeka ge gaatugaana okukola ki okubeera nga tubikola. Wallahu ta'ala alam. So conversation ey'ekusimu ebeere nayo ng'erina limitations, ebeere ng'erina limit nga erina weekola kisi weekoma. Sheikh tweyanziza nnyo. Mubuuzeeko wasuza otya gyendi? Alhamdulillah. Baba bakukkiriza okwogera naye, bayinza okuba tebakukkiriza naye bakukkiriza okwogera naye, wasuza otya gyendi? Obulamu buli butya? Nti alhamdulillah bulungi. Khalas. Obanga waliwo obwetaavu obulala ayina kwogera loudi nga zu mahrami bw'alaba nga kyekisobola okubeera nga kimukuuma obutasukka amateeka ga sharia kyabakola. Sheikh tweyanziza nnyo. Abaganda baffe tukyali ku mukutu gwaffe ogwa Rawda Islamic Media. Tuli mu session yaffe ey'ebibuuzo. Sheikh nga tumaliriza, waliwo n'omukyala okuva Embiko agamba nti malayika teziyingira mu nnyumba erimu ebifaananyi. Kati agamba bakoze batya kubanga mulimu ebitabo by'abaana ennaku zino ebiriko abasambi b'omupiira. Then waliwo ne Busidi we balina waba walimu abasomesa. Agamba Sheikh bakoze batya? Soka kwa byonna ebifaananyi biri haramu. Owekitiibwa Allah yabiziyiza olulimi lwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nayogera n'ekigambo nti wa ashaddu nnaasi adhaaba yawma alqiyama almusawwirun. Abantu Allah bagenda okusinga okuboneeza ku qiyama, olunaku lwa qiyama be bakubi b'ebiki ebifaananyi. Yuqaalu lahum ahyu ma sawwartum, bagenda bagamba nti muzze emyoyo mwe bemukola ki bemwakuba ebifaananyi nga tebabisobola. Ekyokubiri, omuntu singa alabye ekifaananyi amateeka g'eddiini gamugamba akiyuze, wabeera n'obusobozi obukikola ki obukiyuza, kibeere kifaananyi nga kiri ku lugoye kiyuze oba kijjeemu feesi, obanga kiri ku kitabo kijjeemu feesi kisangule. Lwaki? As-suratul wajhi kyajja mu bigambo by'abawalimu nti as-suratul wajhi. Sahaba Abdullah ibn Abbas wembaseera bile yaleeta athari eyo aga nti ekifaananyi ye feesi eno. Tebola abamu ku bawalimu baba bayigiriza abantu ateekawo ekifaananyi naye nga feesi agikoze ki agibisse. Kitegeeza nti passport y'omuntu ebeera feesi ye. Kakati bw'obanga tekuli feesi tusobola okukiraba. Kati bw'okiraba kijjeeko feesi, ebyo byebiri mu bitabo, gamba abaana bakijjeeko feesi. Ebiri mu butambi bubeera nga taalimiya, ekyo abamu ku bawalimu bakijaaza nga kiri ku katambi, omuwalimu ayigiriza kiri ku vidiyo. Abamu balaba nti jaiz olw'ensonga nti tekiba kifaananyi, wabula kibeeranga nawe bw'oba olabye omuntu ng'ali awo asomesa n'omusika ekifaananyi kye ne kibeera ku bwongo obwera bwe kibeera bwe kityo bwe batyo nga Ibn Uthaymin bw'alaba. Sheikh Ibn Baz yalaba nti ebyo byonna si bituufu, naye ng'ekituufu kiri nti ekyo tusobola okukireka kuba tuba tuyigiriza abantu. N'ekifaananyi ekirala ekikkirizibwa kifaananyi kya daruuri ekya tawthiqiya, bwe tuba tulina bye twagala okukwata tubiweereze, twagala kukakasa bujulizi nti kino kituukiridde. Buli asindisa ebintu byagala kutegeera nti ddala abantu babifunye ne bakwatayo akafaananyi, la baasa bihi. Naye bino ebyekinyumo mbaga, bino ebyekinyumo by'abantu bye babeeramu nsimanyi serefi. Subhanallah. Ekirala basajja mmwe mujje ebifaananyi by'abakyala bammwe ku Facebook, ku profile mubijjeeko. Oli mukazi wuwo kakati ate gwe lwaki omundaga ekyomulaga edduniya? Mukyala wuwo wallahi mukireke kyabulabe nnyo okuddira mukyala we ate n'omwanika edduniya emulabe. Bwewasa omukyala abamu babeera mu malala ng'ayagala kulaga abantu kyakoze eki. La, tokikola yaahe, tokikola. Oba ofunye omusango gw'okkuba ekifaananyi ate n'ogw'okukiraga abantu. Kyabulabe tusaba Allah abataasi atulungamye ffenna. Barakallahu fiikum. Naam Sheikh, nga tuli kumpi kumaliriza. Muganda waffe ono agamba
singa obudde bwa dhuhuri butuuka asobola okuliramu eswala ya dhuha. Swala ya dhuha ya sunna. Bangi mbawali mbalaba nti sunna tetuziriwa. Nange kyensomesa abantu. Sunna tetugikola ki? Kuba si yatteeka kuggwe. Kati ate oliwa yaki? Tetuliwa eswala yaki? Etteeka. Naye abamu ku bawali mbalaba nti bwe kuyitako nga swala ezimanyikiddwa nabbi z'ataalikayo nga witiri nga rakaatai alfajiri, zino raka zetusaala nga tunasaala salati subhi. Abamu bawali mbaga nti sobola ziriwa, naye eswala ya sunna tetugikola ki? Tugiriwa. Tewaliwo bwetaavu bwa kugikola ki? Wagiriwa kuba si yatteeka ku ggwe. Bwe kuyitako li'udhuri empeera yo gifuna. Kuba w'ekitiibwa nabbi yagamba nti bwe kuyitako mu mbeera nga waliwo ekikuziyiza, yagamba nti Allah aga nti uktubu li abdi, muwandiike ku muddu wange ma kaana yafalu sahihan muqima, byabadde akola nga mulamu era nga mutuuze. So toyina kyofiirwa. Era kiringanga ku bino ebikwatagana n'okusiiba sabti. Nze neewuunya abantu okukayanira mu nsonga efaanana bwetyo. Kimanyi tebasiiba lwa sabti olwa hadithi eri yajja. Bwetuuka sabti ng'okimanyi nabbi Muhammad yaziyiza, kati ate lwaki okaayana? Sabti bagayo sunna, togisiiba. Gwe gireke ojja funa empeera yo ng'eri ntuufu. Lwaki? Ekikuziyiza weekiri, waliwo obujulizi nga butuufu. Ekyokubiri, okubeera nga abantu bakayanira mu kintu y'ensonga yokka etegeeza nti gwe kyoliko kyogenda okukola si kituufu, kuba kirimu enkaayana. Allah aga nti afala yatadabbaruuna alqur'ana, abantu Qur'an tebagiteekako bwongo. Walau kana min indi ghayri llah, ebakubanga teyava wa Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira, balisanzeemu enjawukana nnyingi. Kati okubeerawo kw'enjawukana ennyingi kiraga nti ekintu ekyo tukola. So abantu tubakubiriza nti ekikuyiseeko nga mannawaafira ng'obadde okikola toyina kyofiirwa mu mpeera zo. Tusaba Allah atuwe empeera yaffe. Sheikh tuyanziza kibuuzo kitegeerekese bulungi. Sheikh muganda waffe ono abuuza duwa ki gy'osoma ng'ogenda okulabagana ne mukyala wo mu kikola ky'obufumbo, era n'agamba nti n'omukyala alina okusoma edduwa eyo. Yagamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti law annakum idha arada an ya'tiya ahla aw kama qala alayhi salatu wassalam, omumwe bw'abanga ayagala okusinkana mukyala we, faqal, n'agamba nti allahumma jannibna shaitana, wayenda yaga nti bismillah, allahumma jannibna shaitana wa janniba shaitana ma razaqtana. Agamba nti Allah tukusaba otutaase sitaani, otaase ne sitaani ky'onaaba otugabiridde. Nabbi yagamba nti singa Allah abagererayo omwana ne bamuzaala, Allah amutaasa ki? Amutaasa sitaani. So dhikiri gye tusoma tugamba nti bismillah allahumma jannibna shaitana wa jannibu shaitana ma razaqtana. Ay Allah, olw'erinnya lya Allah tugenda kukola ekikolwa kino, naye Allah tukusaba otutaase sitaani no kyoba otugabiridde mu baana, tukusaba okitaase ki? Shaitaani. Eyo dhikiri gye tusaba abawali mbagiyigiriza. Omukyala naawe gisome, tewali obujulizi bukugaana gikola ki? Gisoma, naawe gisome insha Allahu taala. Sheikh nsaba onzikirize tusembeye ebibuuzo bino bibiri. Muganda waffe ono babadde bakayagana ne taata we, nga taata we amugamba kirala naye alina entegeero endala. Agamba kituufu erinnya lya Allah teri amanyi miiningi yaalyo? Erinnya lya Allah, erinnya lya Allah, kigambo Allah abamu ku bawali mbakyogera baga nti kiva mu kigambo al ilahu, asinzibwa. Kiva mu kigambo ilahu, akola ki? Omusinzibwa waffe Allah. Naye nga eryo lyerinnya lye, yasinzibwa. Ebisinzibwa byonna bisinzibwa mu buki? Bukyamu. Innani ana Allah, bayongerako bwongezi, naye kyali ilahu. Abamu ku bawali bwe batyo balaba nti mukiva muva mu kigambo Allahu, ilahu, Allahu, bongerako laamu eno ey'okubiri nekibeera Allahu. Kitegedde? Wallahu ta'ala alam. Sheikh, tukusembyeyo ne kino ekibuuzo. Muganda waffe ono
kibuuzo kye kyankutteko nnyo. Ye Kazungu Muhammadi Buyiko Enjeru. Kazungu barakallahu fi agamba abeera waffe eri njeru. Naam, agamba nti yafuna akabenje ku myaka 3 ne kamuleetera okutemebwako okugulu okumu. Afaana Allah wa iyyakum. Allahumma amin. Agamba nti akaluubirizibwa mu bintu ebimu naddala okufuna wudu, okugenda emanju n'amazzi. Kati sheekhe abadde asaba omusomeseeko ku ngeri gy'asobola okwetukuza. Omusiraamu oyo bw'abanga akyali mulwadde ng'ayisibwa bubi amazzi, amateeka gamukkiriza okutayammama. Wabula bw'abanga yawona kuba basobola okutemako ekigere naye ne bawona, amateeka gamukkiriza okubeera ng'afuna wuzu ng'era bw'afuna abalala bafuna kiwuzu. Wabula ekigere khalas, ekyo Allah yakola ki? Yamugera. Aba takyakifunisa wuzu, afunise kuno okulamu, kuba kino tekiriiko. Afunise okuki? Okulamu. Bw'asobola okunaazaako wano okutandikira ng'alina obusobozi obwanaaze, waba tasobodde anaaze ekiramu kyokka, wallahu ta'ala alam. Saba Allah akusuuse n'omusiiba gwefuna Allah akuwemu obulungi, ataase n'abalamu abatannaba kutuuka ku mbeera. Saba Allah batutaase ffenna tuleme kutuuka ku mbeera efaanana bwe kityo. Allahumma amin. Sheikhe, n'ekirala kyentegeddemu yalinga agamba nti engeri nga gy'atasobola kubalansinga okwetukuza, akwata omuggo oba n'afuna omuntu yenna n'agenda naye, oba ne waanaabeera awo era haja alina okugimala, agimalira awo. Era ne bw'aba agimalira awo bawali bagamba nti afuna omuntu amuyambako era okukola ki? Okumutukuza. Wallahu ta'ala alam. Bibadde ebibuuzo byaffe muganda waffe, oba towulidde ekibuuzo kyo, inshallah ekibuuzo kyo kigenda kuddibwamu omulundi oguddako. Sheikhe, baganda baffe tubeeyanza ku mulanga gwaffe guli tulinawo emitwalo 65, tutuuse emitwalo 65. Bannange barakallahu fikum. Saba Allah abawe obulungi era tusigala tubagamba nti ma naqasa maalun min sadaqati, emaali tekendeera lwaki saddaaka. Tubadde tuli wano tugenza okulaba omuqata ogubaddewo nga essimu era bizibu bya ssimu, so tubasaba inshallah daawe eno genda mu maaso asobola okutugulira essimu eyo nga gy'oli musiraamu, gigule. Allah ajja kuwa obulungi, Allah ajja kuwa obulungi, ensimbi zeeyongera. Allah alina byakuwa. Nze waliwo ekintu Allah kye yankolera nakyewuunya, kiri gamba si kyawala nnyo, kiri kumpi kumpi. Waliwo we nagenda ne nteekawo ssente si nnyingi asla, wabula mu kwefiiriza okungi, naye Allah yangeredde, alina ekintu kye yampadde ndikyanjulira abasiraamu kiseera kyakyo nga kiri mu miliyoni nga 200,000. Subhanallah. Siraamu balina engeri gye bakireese, bawugula nakiwugule nga simanyi nakikivudde, mba ndi awo ndi ku duha yange era omusiraamu yankubira yagamba ndi wayi saalayo laka 2, waliwo ekizze. Allahu akbar walillahi alhamdu. Seke eri gye wansanga eri gye wansanga Allah yangerera ekintu ekyo nga from nowhere, naye emabega kaawo nange oba oliawo nina ke nakola Allah yamanyi kyensuubira. Allah n'awugula kyeyawugula n'akireeta, kiri mu miliyoni 200,000 plus. Era nsuubira nti myezi ng'ebiri bagenda kimaliriza, naye bw'atyo Allah bw'ateekerateekera ebitonde. Kati bw'obanga owaayo teweeganyiriza, teeka gy'otadde kasimu ka miliyoni 1.5, ayina obusobozi kasasule. Allah ajja kukola ekirala, ojja genda okulaba nga akoledde kyakawumbi. Bagagga abali, so leka kwemiima, ekintu kikole. Twala omukisa guno okubeera nga abazadde baffe abamukono islamiki mbozaayoza olw'abaana baffe okuyita obulungi. Abaana levo zonna Allah tusaasidde mwana wattu, tuyina engeri gye bayise, era abazadde mujje mulabe ku bibuuzo by'abaana bammwe insha Allah okutandika ne wiiki ejja. Bantu bajja kubaayo, ayagala okujja okubirabako gyaba birabeko. Senior 4 byadda bulungi, abyasaabya waliwo abajja tebasomye ku ddiini tubatandika bayita bulungi ne bafuna nabo first grade eziwera. Senior 4 ne tufuna first grade ezawera. Senior
senior 6 abaana baffe bayise gwe mulundi nno gwasuuse twatuziza abaana bameka basatu omu babiri basatu naye Allah yasaasidde abaana baffe bakoze eki bayise tulinze bya thalitha idadi bye bitannaba kujja naye nga nabyo tusuubira nti insha Allahu taala bajja kukola ki bajja kuyita tusaba Allah twangwirize wa barakallahu fikum abaana ba senior 1 batandise okujja okwewandiisa era n'olwaleero mbadde ndi wano muzadde n'akuba ng'alaga nti atuuse ku ssomero ayina byayagala asanzeewo abantu kakati okutandika ne ku Mande insha Allahu taala mujje mutandike okubeera nga abaana bamwe mbawandiisa senior 1 senior 2 senior 3 ne senior 5 twetaaga abayizi abo saba bawe ku namba ngenda kugibawa abayizi bonna abazadde abawuliza ba Rawda bonna mutuwe ku baana insha Allah taala tetera kuba nkola yange kusabira kuno baana naye mbasaba insha Allah mutuwe ku baana essomero lyaffe lino tulyongeremu amaanyi kitegeere mu mukono yonna nga tawuni tetuyinaamu ssomero lya busiraamu ngezi neetaaga abayizi abo so nga neetaaga twatandika ne primary enamuyenje wali baliyita Al Huda Junior Madarasatul Huda Junior weeri enamuyenje awo tuyina P1 P2 P3 kati we tukoma okusinziira class ze twatandikawo mwana ayina omwana wa Rawda yenasale muleti bagita kindagati n'Abawarabu Rawda kakati oba kyolusi kitero kisobola okutegeeza ekifo kyonna ekirungi ekinyirira Rawda kakati ayina omwana wa P1 P2 P3 mulete insha Allahu taala tusomesa abaana eddiini nja kusaba baganda baffe betukola nabo mu Rawda bakyaleyooko babaleetere ku baana abo biki bye basoma kubanga waliyoko abatonotono abaasigalayo baana nga 10-15 bo twasigala mu maaso nga tubasomesa era activities zaabwe bweziri era sebo mbasaba insha Allah olunaku lumujja kukyalayo bwe tunaaba tukkirizganyiza abaana abo balagemu mulabe ku activities zaabwe nga bali awo mu class bawandiika bayiga okuwandiika oluzungu oluwarabu abaana butya bwe basoma mu azikari abaana butya bwe basaalamu essola abaana butya bwe basomamu abaana bakwata arukanul islam arukanul iman Qur'ani abasinga obungi batandise okukola ki batandise okuyiga okusoma ddala yassaruna alquran munnasale ne P1 P2 kati ate tubakwasa n'ekitabo ekirala kibayita usulu thalath the three fundamental principles of Islam era nsuubira nti bangi mu bo bakikutte nokikola ki nokikwata so tujja kutuukayo nja kusaba Rawda etuukeyo ebeere nga ereetera abantu ekifaananyi kituufu nga bw'otera okubaleetera kubamu ku basomi baffe abamukona Islamic Institute era neyo primary yaffe nkusaba ojja kuyitayoko insha Allahu taala obeere nga zerukumani sebo yitayoko olaba abantu abo babaana abo tusaba abantu batuweeyo at least omwana omu kubawuliza ba Rawda tuzimbe essomero lyaffe ne mukona abantu abagyewaniramu nga baga nti yabakaafu la abasiraamu mwe tuli bangi muleete twongere izza ekintu ky'obusiraamu ekifaanana bwe kityo wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair enamba eri 0 oba 0 0706 801597 oba 0786 801597 osobola tufunira ku namba ezo amma primary waliyo ne mudira oba akulira abaana abo ali ku 070112 9494 0701129494 osobola okumufunira kweyo insha Allahu taala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair saba Allah yongere Rawda amaanyi ajongere n'ekitiibwa